Senkubuge ebintu obiraba otya? Birungi nnyo buli kimu kiteekeddwa bulungi ne programu etambula bulungi ate ya theatre. Tumanyi ogenda mu theatre performances ate ne tulaba abayimbi kati abayimbi theatre ne baba nga all the time bagiryako obutaala. This is very good, so far so good. N'abayimbi be tulabye babadde ba Zubair era bakyagenda maaso batula drama. Very good idea. Zubair fine gwe mulundi gwayo ogusoose okuzannya ebintu nga bino okukola bya awaadi ki ekisinza okukusanyusaamu nga gwe omusajja aludde mu byemizannyo? Awaadi zino njukira nga baali bazikozeeko but awarding is a motivator. Oba owaayo ekirabo oba omotivatinga. Kati tofa twakalaba nga bawadde basponsors badde balakinga nnyo mu industry yaffe. Eriyo betumanyi abasponsoringa industry yaffe nga ba MTN. Ennaku ezo nali ku TV n'ennyomba nga nyombesa ate simunaffe ate nga mutabani wange owalukagga nga mugamba nti ya breaking empire emu yali esinga okwagala art. Samona ekizigo ekitwa Samona kyayambanga buli muzannyi wa mizannyo nga bw'ogenda ewa Ssaalongo nga tayinza butakuwa ssente kobe nga watandise eggulo kobe ng'oluddewo. Kati Samona ne bamukuba oluyimba abantu ne balowooza nti bituufu so nga baali mu bujja bwa muwala n'omuwala ati ndowooza bombitira gwe yafumbirwa ndowooza yeetulidde mu America. It killed our sponsor. Samona was our nga bw'ova ku MTN oddako Samona. Si bangi kati bw'olaba nga abaana bano bazubayiri bavuddeyo okuencouraginga aba sponsors kirungi era nange mbagamba bonna abateeka ssente mu industry eno beebale. Abaana bangi bali eyo baagala okukola emizannyo, baagala okukola drama, baagala okukola TV series, ssente tebazirina. We need more sponsors. Nange mbawadde award ey'okumutima gold medal. Kati nga gwe omusajja aludde ng'owandiika emizannyo gino musinziira ku kyokulaba nti guno omuzannyo gujja kukwatayo kuba tulaba ne quality y'ebina Uganda ebimu eriro nga si nnungi. Ekintu kino mugenda kikola muti okulaba nti no kigenda mu maaso kituntumuka? Mbaweerera amagezi abawandiisi abato n'abapya. Nze nja kubawa kyakulabirako kyange. Nze siri muwandiisi, ndaba bigenda mu maaso mu nsi nembitegeka. Bw'owandiika abantu ebintu ebibakwatako bitunda. Olaba ebinigeria lwaki byatunda? Twalabanga nga bashutinga waliwo obutooketooke bwewaffe Nakawuka, waliwo omusawo Omuganda, manyi Omunigeria, simanyi kuteeke mu cupa. Bagenda okulaba ebintu ebibayitamu buli lunaku Abanigeria bibazannya era ne bikwatira ddala ku Uganda. Therefore okuyiya story ennyo ey'ebweru eyinza okunyumira abantu naye abantu baagala kulaba bibakwatako. Bwe baba nga waliwo ennyambala embi, waliwo enguzi, waliwo obulogo obuyitiridde. Kati obulogo abantu bagenze bavaayo eriyo abalogo eriyo n'abasinza ab'ekinnansi. Nze ndi mulokole naye mbyawula abo si balogo abo basinza bya kinnansi ate tebalina musango era tebalina njawulo. Naggwe omulokole naali omuprotestant n'omuyisiraamu naye lwakuba enjiri eyo tennatuukayo ate ne mu balokole nabo bajjayo abantu owaabwe Katonda ayogera. Ogenda musabira mulaga olutabe zikulu ate owaffe tayogera ayogere. Stories bwe ziba nga ziri ku bantu bibakwatako teyinza batatunda. Era bannayuganda mbeebaza nnyo for being lovers of our theatre. Nze ndi kyakulabira kuwalabya emizannyo gyaffe emyaka 40. Kati afuta covid tetunaddamu kuzannya tutya tugamba abantu bakyatumanyi naye baatuwagira for 40 years nga buli muzannyo gwe tuleeta baguwagira. Era nze buli kyenna nakijja mu theatre lwakuba abantu bampagira radio ne zinoonya ne zimpa emirimu.
TV nezinonya nezimpa emirimu kubanga bamanyi omuntu omulimu ali popular and popularity eva mu bantu kukumanya. Waliwo yajja n'akola ku research n'agamba this is unbelievable. Yali omulimu gwandi commendingira. This is unbelievable. People love us ffe abazannya emizannyo and genuinely omuntu omusanga nolaba ng'essanyu limuyitiridde nga olw'okuba yakulaba ku TV ng'alowooza naawe omumanyi ng'ate gwe tomulabanga nako. Naye nze Katonda yampa ekisa nange nga neefula nti nakulabyeko era nkumanyi ate nange mba mbaagalira ddala si byakwefuula bwefuuzi. Nagwe omusajja aludde ng'ozannya ebinayuganda bw'otunuulira abayimbi bwakubayo akayimba bapromota baagala nnyo omutega. Lwaki bapromota tebajjumbidde nnyo okuteeka groups zino ez'abazannyi b'ebinayuganda okuggyako mwezi amannya ate nga kati ebinayuganda biyitirivu groups nnyingi nezaffe tebaziwa ssente. Kuba omuyimbi mwangu omuyimbi otuuka ku Rebecca Jingo n'omugamba nina show e Kasangati n'agamba miliyoni 3 ontegedde n'ozimuwa neyeevuga n'ajja. Naye ffe kugamba twesponsalinga bakandidate makitali tuli baluke ontegedde twetaaga otuzimbire stage ate eriko emiryango 3 guno gwe tuleese mulimu w'entebe 4 ate mulimu abaana 6 kalingawo n'omuzannyo dinosaurs ceasefire abantu 100 atulagambe nti okusasula abo abantu 100 mbasobola ntya sibasobola. Naye we are writing letters right now bwekikwatako bonna abaagala Uganda gaffe bwe tujagala tufuneyo sponsor avaayo agambe nti njagala ngu taking it on ne bwebeera ministry ne bwabeera president. We are talking to you directly, Your Excellency. This play is good. At least gwa bya bufuzi tutegeeragana ye president tumukuba ne government ye ne bannayuganda ne tubakuba tusinga kwogera ku kuyombagana na kutandika kwagalana nga bannayuganda ate nga kisoboka okusanga munnayuganda weddira ki olaba bw'osanyuka ng'osanze wengo nga tumanyi na gy'ava ebagamba nti wangu nogamba brother nga nsanyusa okulaba kigwana kubeera bwekitegwa bw'osanga omuntu agamba ndi munnayuganda gaibwa ne kati kayinza okuba kakyoli noza kiganda kiyinza okuba ekikiga otegeera ebiseka tubijjayo ne tweyagala nga bannayuganda naye bwe tubeera ebweru tukikola bw'osanga omuntu nagamba am a Ugandan owulira bulungi. We must be doing that even here. Kati ekyo tebatutuponsalinga kubanga tuli baluke tuli bangi ate kati aba music Rebecca ajja nayimba ewe dakika 3 n'agenda n'awalala dakika 15 n'agenda n'awalala olunaku olumu n'akola show 10. Ffe we tulize tujja awa ne tuzimba stage ne tuteekako emiryango ne tukola tutya yabaluke obuzibu bwaffe naye TV zituyambye tutegeeragana zitwala drama waffe ku TV ne batusasula ssente wamu era ne tusasula abaana baffe wamu nange nsanyuse